Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mwenye naffe abuuza mukyala wange Adati Butaha Butayi mukulu mundabire Sheikh Taha mugaye mwagala nnyo wadde ngambulako nnyo. Naam, abuuza mukyala wange nti bwe mba nga nsaala era ne mmaliriza al-Fatiha ne neerabira okuzzaako essuula muraka emu ku bbiri ezisooka ne neesanga nga nkutamye ku ruko nkola ntya? توغامبي بإذن الله الواجب قراءة الفاتحة لأن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ekyo watteeka kusoma al-Fatiha olw'ensonga nti esswala y'omuntu yenna tetuuka nga tasomye eki salatu al-Fatiha, suratu al-Fatiha. Naye nga qiraatu sura okwongerako essura kwa al-Fatiha sunna kya sunna. Naam, okwongerako essura kwa al-Fatiha kya sunna, ate oba toyongeddeeko tekitta esswalayo esobola okubeera nga ntuufu singa obeera nga otuusizza bulungi ebikolwa byayo mu nkutama, mu bigambo ebyogerwamu n'ebisigadde biidhinillah ng'okusoma al-Fatiha yo neetuukirira bulungi biidhinillahi tabaraka wa taala. So esswala yeba ntuufu biidhinillah, ogenda bugenzi insha Allah tabaraka wa taala mu maaso n'okutama olw'ensonga nti okwongerako essuula kiri sunna. Naam, ensonga ey'okubiri, omuntu akola atya okwewala okubulankana mu swala oba asoma dduwaaki kuba mulimu wekiyitirira okulowooleza mu swala, naddala ng'omwana mulwadde oba akaaba, omuntu akola atya? Maama oba omuntu omulala yenna nga tekyewalika ne bwogezaako. Bisimillahi rahmani rahim. Twagamba esswala gy'osala yesswala oba oli awo eyinza okusembayo mu bulamu bwo, n'olw'ensonga ne mbagamba nti era mbakootera buli musomo gwe mbawa nti esswalayo giwa obudde, eyinza okuba esswala esembayo mu bulamu bwo. N'olw'ensonga eyo giwa obudde esobole okujjayo malqiyama ng'ekuwaako obujulizi nti wagisaala mu butuufu bw'okugisaala nga tekwegaana. Naam, twagala nnyo edduniya n'ebisigadde, naye ate bwe tumala okufa ebyo bisigalawo ne tugenda bwa ppeke wa Allahu tabaraka wa taala. Omwana singa abeera ng'akaaba, kirungi omuzadde n'omanya nti omwana w'omulese wali seefu, tomuleka kumpi na sigiri, tomuleka mu kisenge yekka ayinza okwebikka essuuka n'aziiramu, muteeke w'omulabira. Sinakindi musse musitule ng'osala naye, bw'ogenda ku maviivi musse wansi, bw'ovaayo musitule, tekirina buzibu okulaba nti omwana waali alinaawo, so si kumuleka eri nga yeebase n'obirowooza, oba yeebise ppiro oba yeebise mu bulangiti oba agudde, n'osala ng'esswala mu butuufu ogisadde matankane. Ekisinga obulungi omwana muteeke w'omulabira biidhinillahi tabaraka wa taala. Ekyokubiri, twagamba nti nno omuntu ng'oyagala okwewala shaitaani okubulankanya mu swalayo, kirungi n'osooka osika omutima. Naam, n'osika omutima n'oguzza ku kyoliko. Ngenda kuyimira mu maaso ga Allah tabaraka wa taala, ngenda kuyimira mu maaso ga mukama wange eyantonda. Naam, ekyo kyokka kiga nti pulezidenti yakuyisa oyimirire mu maaso ge, weeteekateeka n'okomba emimwa awo oba gikoze eki oba gisiiwuuse. Naam, neweeyisaako entuuyo awo n'ozisala entuuyo eno eyebatu osobole okutereera bulungi ogende mu butuufu ng'otebenkedde bulungi, naye ate butya ku Allah subhanahu wa taala. So olina okweteekateeka n'omanya nti ngenda mu maaso ga munene, nina okubeera nga nnyimirira bulungi, nina okubeera nga ebirowoozo byonna biri ku ekyo kyenkola insha Allahu tabaraka wa taala. So sikubuuza bibuuzo bye bakubuuza oyimidde maaso g'omukulu naye ng'ebirowoozo biresebwa bweru kagaali kolesa ebweru. Ekisinga obulungi yimirira mu ssala otebenkeremu biidhinillahi tabaraka wa taala, olowooze nnyo ku kyokola okusinga ku bisigadde. Naam, lowooza nnyo ku kyokola okusinga ku bisigadde wabweru biidhinillahi tabaraka wa taala, esswala yo giwa obudde. Naam, twagamba nti kirungi n'otuuka mu kifo ogenda okusaalira n'osaalayo sunna, ekyo kikuyamba okusika ebirowoozo okubizza ku sswala. Ekyokubiri, tugamba nti kirungi nnyo okubeera nga mu kubeera nti ojja okusaala oleeta ku adhikaari, ojja otambulira mu adhikaari. Naam, netugamba nti kirungi nnyo okubeera nga bw'oba ozze ku muzikiti osoma ku Qur'ani nga tonnasaala biidhinillah, osoma ku ki? Ku Qur'ani. Ensonga ezo nawe obeera ng'ozikoze before swala, kikuyamba okubeera nga omutima gutebenkera ne gubeera nga guli ku swala. Twagamba nti swala olina okugisaala nga muqbila alayhi, ng'ogitaddeko omutima gwo gwonna n'ebirowoozo byo. Barakallahu fikum.